Kyaddaaki gavumenti yanukudde essaala z'abantu abawangaalira n'okusuubula mu bizinga by'e Buvuma bwe basaba okululidde ekidyeri lugogoma. Ekidyeri kino ki MVPAM kyaguliddwa gavumenti ng'erina ekitongole kya EWADDE wansi wa minisitule y'ebyobulimi n'ekigendererwa ekyokutumbula okulima ebinazi mu ggwanga nga kigenda kugatta ab'e Buvuma ku lukalu. Kitongozeddwa minisitule y'ebyentambula n'emirimu Edward Katumba-Wamala ne banna okuli minisita omubeezi w'ebyobulimi Fred Kyakulaga ne Helen Adoa, omubeezi w'ebyobuvubi ssaako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuli omubaka wa paalamenti ow'e Buvuma Robert Migadde Ndugwa n'abalala. Ekidyeri kino kisimbudde ku mwalo gw'Ekiyindi mu disitulikiti y'e Buyikwe ne kyolekera omwalo gw'Ekirongo mu disitulikiti y'e Buvuma ewabadde omukolo ogw'okukitongoza. Nga kituuka e Buvuma abantu beekulunguludde okuva mu bizinga eby'enjawulo okukirabako nga kituuka era bakubye enduulu n'emizira n'okusaakanyiza waggulu nga balaba ku kidyeri obwaguuga kye batalabangako. Baminisita n'abakulembeze abalala bakuŋŋaanye okusala akaguwa ng'akabonero ak'okukitongoza ng'enduulu n'emizira bwe bisaanikidde omwalo. Abakulembeddwa Ladisi w'e Buvuma Jacqueline Birungi n'omumyuka we Patrick Mubiru bakwasiza Jeno Katumba embuzi n'amatooke nga bamwebaza olw'okubadduukira n'ekidyeri kino. Ronald Segawa okuva minisitule y'ebyobulimi ategeeza nti ekidyeri kino kye kisinga obunene mu Uganda nga kyawemmensa obukadde bwa $America obusukka mu 3 nga kyetikka abantu 519 n'emmotoka ezeetisse obulungi 25. Kigenda kusaabaza abantu 519 omulundi gumu n'emmotoka 25 ezeetisse. Ekyo kikulu nnyo. Omubaka Migadde akunze bannabuvuma okwongera amaanyi mu kukola n'okulima ebinazi olwo bafune ebyamaguzi n'ebyokusuubula bye banaatambuliza ku kidyeri. Feri nezze batugambye etwala emmotoka 25 naye tugenda kuyisaako ki? Njagala tuddeyo twefumiitirize. Minisita Bwina ategeeza nti ekidyeri kino kyakuyamba okutumbula omulimu gw'okulima ebinazi mu bizinga by'e Buvuma naye n'akunga bannabuvuma okuva mu tulo bajjumbire okubirima. Ebyenfuna ebyo biyimiridde ku musingi gwa binazi era ensonga lwaki minisitule y'ebyobulimi yeyaguze emmeeri eno. Ye minisita Adoa ategeeza nti bannavuma basaanye okwagira President Museveni. Put yourselves in the groups and take advantage of PDM. Minisita Katumba naye ategeeza gavumenti bwefunvubidde okulongoosa ebyentambula mu ggwanga okuyita mu kukola enguudo ate n'okulongoosa entambula y'oku mazzi. Toyinza kulima n'otambuza byamaguzi nga tolina luguudo. Kakati projekiti zino zikwatagana. Bwe tuba bagenda okulima ebinazi balina okuteekawo entambula eneetambuza ebinazi ebyo. Ategeeza ab'e Buvuma nga bannaabwe ab'ekalangala bwe batandika edda okwenogera ku nsimbi eziva mu binazi n'abasaba nabo okuva mu kwekwasa kino nakiri batandike okubirima. Muleme kulubeerako kugamba kangende ekindi nkomewo kangendeko ekindi nkomewo. Lukozese okukola ssente. Abatuuze ab'enjawulo balaze essanyu eri gavumenti ne pulezidenti olw'okubawa ekidyeri kino bulijjo kibalindiridde ng'embaga. B'emikwano kirungi, kiwoomu, kinyuvu. Bannamikago bonna basobodde okutuyamba okufuna ekidyeri kyaffe ekipya amazima olugendo lubadde luwanvu. Henry Nsubuga ne Shamshad Narujja bakusakidde gule ino.